Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati waliwo omwami eyambuuzizza ng'ambuuza nti kiki ky'asobola okukolera mukyala we okusobola okufuna obwagazi, n'ambuuza nti biki by'asobola okukwatako ebyo ebiri ku mubiri gw'omukyala omukyala asobole okufuna obwagazi, asobole omukola ekyo ky'ayagala omukola, asobole okukinyumirwa. Kakati ku mubiri gw'omukyala bingi by'osobola okukwatako omukyala n'afuna obwagazi. Bingi by'osobola omukola omukyala oyo n'afuna obwagazi. Naye ng'ekisookera ddala ekibeera ekikulu nga tonnakola kintu kyonna nga mutuuse mu nsonga ezo ez'ekikulu nga muli mu buliri, ekisookera ddala omukyala muwe obudde. Okitegeera bulungi nnyo, ekintu ekikwatagana n'obudde kyo kikulu nnyo ky'olina okusooka okutunuulira gwe yabuuzizza ekibuuzo kino ng'oyagala mukyala we afune obwagazi anyumirwe ekyo ky'ogenda okumukola, beera ng'omuwa obudde ddala nno nnyo. Bw'obeera omukola bino bye ngenda okukubuulira topapira bintu, kikisookera ddala. Ekintu ekirala omukyala oyo abeere mukwano gwo, kwegamba omukyala oyo mwewe abeere mukwano gwo ku mutima, omubulire kwegamba ng'osobola omubuulira buli kimu afune omutima ogukusaasira ate naawe obeere ng'omusaasira singa aba alina kyakugambye. Fuba okulaba ng'omukyala oyo abeera mukwano gwo mu nsonga zonna. Okitegeera bulungi nnyo. Bino by'obadde obuuza nti ku mubiri gw'omukyala nkwatawa, nnyinza mukwatawa n'afuna obwagazi mu bwangu. Kati omukyala oyo ku mubiri gwe kuliko ebintu bingi, kuliko paati nnyingi kw'osobola okukwata omukyala oyo n'afuna obwagazi oba n'ayimirira n'afuna obwagazi ku ddakiika eyo. Ekisookera ddala omukyala bw'omuweeweta ku bbeere oba n'olinoonako, kyangu nnyo omukyala okufuna obwagazi. Naye olina kukikola nga topapa, beera mukkakkamu, kikole mpolampola, beera ng'omuweeweta ku bbeere mpolampola oba okulinoonako, omukyala oyo ajja kuba afuna bulungi nnyo obwagazi. Ebbeere just oddira lulimi n'oluyisa ku nnywanto mpolampola, omukyala ajja kufuna obwagazi gwe yabuuzizza ekibuuzo ekyo. Ekintu ekirala osobola okubeera ng'omukyala oyo oddira olulimi lwo n'olumuyisa mu bulago, era omukyala abeera ajja kufuna obwagazi bulungi nnyo, n'obulago bulimu obwagazi nnyo n'amaanyi, wamu n'enviiri naddala enkoto, n'enviiri ezo naddala enkoto. Omukyala buli w'omukwata mu mutwe n'omuweweeta mpolampola abeera ajja kufuna obwagazi bulungi nnyo ng'omuweweeta mu nviiri naddala enkoto. Omukyala ajja kuba afuna bulungi nnyo obwagazi. Ate ewantu ewalala n'amatu gennyini amatu, so okuddira amatu n'ogayisaako olulimi mpolampola oba n'ogaweewetako mpolampola, era amatu nago galimu obwagazi, galimu ennyonyogezo z'omukwano nnyo. Omukyala abeera ajja kufuna obwagazi, abeera ajja kuyimirirawo, aba ajja kubeera ng'awulira bulungi, obwagazi buba bujja kujja bulungi nnyo. Ekintu ekirala emimwa, okumulya emimwa nakyo era kimuleetera okufuna obwagazi mu bwangu singa obeera okikoze mpolampola, ng'obeera okikola mpolampola nga tokipapira, tomupapira, kikole mpolampola ng'omulya emimwa, era nakyo abeera ajja kufuna obwagazi bulungi nnyo. Binigaalo buli w'omuweweetako naye omukyala afunira ddala bulungi obwagazi. Ate oyo mukambwe nnyo yasingira ddala, singa obeera omuyisaako akagalo mpolampola, omukyala ajja kuyimirira bulungi nnyo, ajja kufuna obwagazi bujja kujjirawo. Era n'ekintu ekirala, abalongo singa abeera ayina abalongo, beera ng'obayisaako engalo mpolampola, era nakyo kimuleetera okuyimirira amangu. Okitegeera bulungi nnyo. Byebyo bye njagadde okuwaako, naye ng'omukyala oyo ebiseera ebisinga kiva mu nkwata. Ebiseera ebisinga kisinziira nkwata gy'oba okuttemu omukyala oyo nga muli mu mukwano. Ebiseera ebisinga omukyala afuna mangu obwagazi nnyo singa obeera omuwadde obudde n'omukwata bulungi n'okola ebintu ebyo nga weegendereza, kwegamba obutamulumya, kwegamba tolina kupapa. Buli w'opapa osobola omulumya, ate oli w'omulumya nga muli mu mukwano, ebiseera ebisinga adda emabega. Bintu bingi ku mubiri gw'omukyala ebiriko obwagazi ng'obadde obikutteko, kati nga wansi w'amabeere, ku kkundi, ku kabutobuto, wansi mu bigere, ebigere wansi nabyo era waliyo ennyonyogezo z'omukwano nnyo. Kwegamba omubiri gw'omukyala Katonda yagutonda n'agussaako paati nnyingi ezirina ennyonyogezo z'omukwano. Naye ng'ekikulu kya byonna omukyala okubula obwagazi oba okuba okufuna obwagazi kiva ku ggwe gw'omusajja, engeri gy'oba omukuttemu kye kimuleetera okubeera ng'abulwa obwagazi oba n'abeera nga tayimirira mu bwangu
okitegeera singa obeera omuwadde obudde n'omukwata mpolampola tekira n'abeera nga mukwano gwo oli w'oku mutima abeera ajja kufuna obwagazi mu bwangu. Ekyo nkikubuulidde kyekyo gwe yabuuziza ekibuuzo ekyo gezaako okulaba ng'okola ebyo mukyala wo agenda kubeera ng'afuna obwagazi mu bwangu nga mutanise ensonga eyo ey'ekikulu. Bwe kityo bwe kiri era n'obeera otandise ensonga eyo ey'ekikulu beera nga omukola ebyo ebigenda omunyumira mpolampola, omukyala wo ajja kuba anyumirwa bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Gwe yabuuzizza ndowooza ensonga ogitegedde. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mubeere bulungi, mweraba.